olunaku lweggulo twali tuddamu ekibuuzo who am I your purpose ye kati katweyongereyo omusajja kikyoli kyoli katonda ogenda kizuulira mu katonda omusajja yagala katonda mulungi mwangu kwagala ate kyangu okwagala kubanga abamanyi kyekitegeeza tosobola tegeera ngeri kristo gye yagalamu ekkanisa nga tomanyi katonda olina okuba nga osoma bayibuli bw'oba toli mu kristaayo kati ate ogwo simanyi kubanga ffe standard y'omusajja mu bayibuli ya katonda katonda yagiteekawo nti ogenda kwagala omukazi nga bwe njagala ekkanisa so omusajja nga tonnakola kintu kyonna kyonna you are a worshipper within you mulimu that worshipper muleka afulume kyovulaba nti n'omumisiri amuyimbi ajja tuuka ayagala oyimbayo akayimba ka gospel muye mulimu ensigo eyo babuyimba ate munayi ne bukwatayo kyekikulaga nti mu bo mulimu ensigo ya mukama mweri omwana yayimba akayimba ka gospel nakati nkya kalungi nnyo akayimba ka palaso ndikuwaki nange nkaagala nnyo kyewuunyisa nti abakazi ate product yammwe esinga yategeera katondawo okusinga gwe bannaye because embala mweri mu bo bava mu ggwe nga bw'olaba DNA etambulira mu musajja ogisanga mwana since a woman is a rib kitundu ku ggwe atwala ggwe kati bw'aba akututte embala yo eya mukama erina okubeera mwagirina era abakazi ojja basanga mu kuweereza mukama balungi naye ate bw'ogenda even ne mu music bw'oba agudde ku basajja abasinza they are wonderful mu kuyimba buli kintu abasajja by the way ndowooza buli field yonna omusajja kasita akiyingira balina excellence ya katonda they are so excellent nti embala ya mukama bagirina excellence ya mukama bagirina buli kimu bakirina kubanga kifaananyi kye so omusajja bw'oba okimanyi nti muggwe katonda oli kifaananyi kye oli call to worship him musinze nga tonna yagala muntu mulala yenna ye number 1 kati bw'abanga oli musinza bw'ogoberera kristo you become his disciple automatically you a disciple disciple ba yesu bonna balina omulimu gw'okubuulira enjiri so buli kyonna ky'omanyi katonda n'ekirungi ogenda kiyigiriza mukazi wo oba oyagala oba toyagala n'abaana bo ekitegeeza yo the spiritual leader in your home you're the spiritual leader era nga katonda ekifo kye teri ayinza kitwala tokkiriza muntu yenna kutwala kifo kye temugenze kulwanagana na mukazi naye bw'aba alina embala ennungi kirungi nnyo naye n'okubeera ng'osoomoozebwa olina okubeera nga gwe agenda okukulembera abakazi bamanyi tugamba we are emotional beings kale tukikkiriza ekitegeeza bwe tuba nga tuli emotional beings emotions zaffe zisobola otudrivinga obubi kati bwe tuba mu kituyita kitegeeza omukazi asobola okuwaba but waba kyalina omukulembeze katugendere mu bitongole salt esobola okuba nga ebadde n'abakozi katubale bangi abagibaddemu ne bagenda kati pastor Bujjingo bw'asigala nga akyayimiridde kyangu okufuna another team ne bakola babiri n'egenda mu maaso naye bw'abanga ate pastor Bujjingo ng'amagezi ge agajja mu bakozi okuyimirizaawo bwe bagenda agwa that's a man omukazi omwetaaga naye omukazi bw'afuuka nga ye katondawo ogwa nga avuddemu bulamu bwo baobeera nga ataliiwo awaali katonda bw'oba wassaawo omukazi you'll die you'll become poor buli kyonna kyonna katonda kye yakuwangoloza wakijja ku mukazi bw'anaavaawo ogenda kiruparinga ku kigambo kye wagamba that's kwe kumujjukiza kati mugambe olinayo omukisa ogenza oyamba abantu naye ogamba naye nga nze sirina kye naafunye mukama nyambye mukama wagamba nyambe kati nyambye waliwo abamu nga abazze bayamba era ng'olaba katonda wadde wadde tebamujjukiza naye gwe bw'olaba nga tekigiriiwo mujjukize waliwo abantu mu bayibuli abakyala abajjukiza abaweereza ba mukama ku mukyala gwe bayita Tabitha omukazi oyo yazuukira mukazi yazuukira lwaki bikolwa si butuukirivu byali bikolwa tukomawo waliwo abantu abali blessed lwa bikolwa obadde okimanyi
omukisa guli mu muzadde genda ogugjeyo. Guli mu kukola keera okole. Ebyo n'okuwola Katonda. Omusajja noonya omukisa gw'omuzaddewo. Abaana abalenzi tebatera bifaako nnyo bana abasajja. Balowooza nti okubanga oli nnyo n'abazadde then you're mommy's boy, daddy's boy oba waaki egyo you're not a man. Maama wa Jacob yalwana nnyo Jacob agufune. Taata we ayina ekigambo kyo. Genda owase omukazi ng'olredde oresolvinze issues zo ne family yo. Kibi omusajja okubanga olina entalo ne family n'oyagala omukazi ajje naye yeegatte mwezi entalo. Omukazi yeetaaga okusanga emirembe mu bulamu bwo ne mu family yo. Genda ofune reconciliation, kolerera omukisa ogwo, ddayo ogukolerere. Bw'aba omuzadde omukisa ogufuna yeetaaga omufumbira ennyama, do it. Ogwa Isaaka gwaliko ennyama, genda n'agifumba. Maama we yamuttira akabuzi. Waliwo omukisa gw'omuzadde nga guva mu mujjanjaba. Bwe gubanga ye agamba matana mugaati by'ebintu bye bimuwe. Onoonya mukisa gwo si mugulirira. Onoonya mukisa gwo gukolerere. Ebyobwerere byakoma tetunnagira, tetunnagwa. Kati waliwo wano bye tugenda okukolerera. Waliwo ebirala ebijja nga Katonda abituwadde. Naye ebisinga era tugenda bisaba, kyava tugamba ask you shall receive. Kati bw'oba ogenda kukolerera, gukolerera ogw'omuzaddewo omulenzi. Omulenzi leeta omukisa gw'omuzadde mu famire yo. Nti bwe tuva mu nsi tudduse Katonda. Ani asobola okudduka ku Katonda mu mazima ddala? Teri asobola kudduka Katonda bw'oba emisango ogiddiza mu maaso ga Mukama ng'obeera Kampala. Bw'ogenda Kiryandongo oba todduse Katonda. Katonda talimitingibwa borders na boundaries ezo eza district na biki. Buli wamu ensi eri mu kibatu kye. Ekintu ekiri mu kibatu kye osobola okikyusa n'okiraba buli wamu. Yes. Buli wamu abaakulaba. Buli wamu abaakulaba. Kati obusiru bukulowoozesa nti odduse Katonda Yona bwe yali. Yona bwe yadduka yafuna mode of transport lyali lyato. Naye lyato lyatuulamu lyalimu abantu abalala. Bayibuli egamba mwalimu abasuubuzi. Now abasuubuzi tebaalina buzibu nga Yona tannatuulamu. Era ndowooza baasaabalanga. Yona olugendo bwe lwagenda mu maaso. Katonda yali ayagalamu Yona yekka. Ennyanja n'esiikuuka. Ennyanja we yasiikuuka. Ne basuula ebintu. Emmaali y'abasuubuzi yafa lwa Yona. Era Yona Bayibuli etulaga Yona bw'ava mu lyato n'agwa mu kinnya bwe kimu ne kitereera. Naye ng'emmaali yagenze. Waliwo abakazi abalina ebizibu mu maka lwa musajja gwe yafumbirwa, nkikkiriza. Oliko ekikolimo ky'otambula nakyo. Nti n'omukazi ono buli kyakwata. Kubanga omukazi ne bwe yandigaggawadde oba ogaggawadde. Bw'oba oliko ekikolimo nga togenda gaggawala. Omukazi otasobola gaggawala. Alinga omukazi omukolimire. Kati waliwo ebikolimo ebimu nga ssente zonna musobola ozifuna ne mutafuna ssanyu. Essanyu eryo lisobola okuba muliyina leero ne mulinda obukadde. Bannange teri maziga mabi nga ga mu bukadde. Ng'amaziga nno gazze lwaki? Zonna ssente mwazikola ne muzaala abaana. Abaana ne babeegaana nga bwe mwegaana abazadde. Nga mulina buli kimu temulina baana. Nga n'obwolwala teri alinnya mu ddwaliro. Kubanga abantu abamu balowooza because afunye ssente talina kikolimo. Esawo mu Bayibuli temwogerako nga musajja eyali omwavu. Teyali mwavu. Teyalina mukisa kyokka. Teyali mwavu. Esawo teyali mwavu. Era Katonda yamuwa by'alina omuwa. Kati omukisa gwa Yakobo gwatambulira muli ne gipaka ku Yesu. Waliwo omukisa nga togenda gaggawala ng'ogenda zaala president. That's a blessing. Nga linegiye Katonda mwagenda olonda, it's a blessing. Mu nnyumba yo Katonda olondamu omubulizi w'enjiri. Mukisa okubanga ennyumba yo Katonda ajjemu omuweereza mu kwaya. Oli wa mukisa okubanga asha wa kkanisa ava mu nju yo. Abo baweereza ba Mukama. Ffe twawula
zino ziba offices Bible eyogera ku body with different parts era okutute kuyinza gamba seetaaga maaso kati mu nnyumba yo muba muvaamu omulokozi toyinza gamba nti olina mukisa naye ate waliwo abagagga ng'enju zaabwe mwe muvudde abayeekera ekyo kikolimu are you a blessed person ddala ekyo kikolimu kiba kikolimu kati ekitegeeza ssente si ye definition y'omukisa naye tunula n'ebirala tunuulirako abaana bo abagenda okuvaamu era ojja laba abaana abamu bwe bafumbirwa amaka gonna pasita yagambye nti President Museveni ali blessed mufumbo abaana be bonna balina obufumbo bazzukulu be bamuwerekedde agala kuba gatteeka limusiba ng'etteeka tebeeza iri centered ku muntu omu era twasika like nogamba now you kuba gatteeka like teryaliwo naye nga bagala diteekawo aleke kusumba nga teyasoma imagine mugamba oli that powerful nti oli ku level y'aba Daniel baba getteeka nga likwata Daniel just target yali ku muntu ago naye nga bagamba ligenda yambo wa kabaka bonna bagamba etteeka liyimba kanisa yonna mu Uganda ani agambye etteeka liyinza osiba omukatuliki ntagenda kusabira lubaga kyalina okuddamu okwewandiisa omukatuliki oda yeeva Roma kitegeeza olina okukwata paapa ajje mu Uganda mbwawandiisa bukatuliki mu Uganda it's a universal religion kati agende mu nsi kyendala ekitali nayo nsi ki gye bawandiisa ani omusiraamu abemeka now waliwo ebintu ebimu ng'olina okwebaza Mukama nti bikulumbye persecution yagyogerako nti ejja eri baana be if you're not persecuted get worried mu faith in church gy'osabira bw'oba tolwanyisibwa ng'oli muweereza aliwo ekikyamu bagamba sitaani waba takulwana either atambula naawe oba ali muggwe ku bibiri naye bannange obugambo bw'oyogera nga bubeera bukoonakona sitaani waba takulumba atambula naawe oba ali muggwe akataleke banze your kids deserve a parent they can brag about hey mama musiba bulungi mweraba